Isaya 9:6 kubanga omwana atuzaaliddwa ffe omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe n'okufuga kunaabanga ku kibegabega kye n'erinnya lye liriyitibwa nti wa kitalo. Ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, ekyetaagisa amaanyi yitaye. Mu kibuga muno mwe tuwangaalira ne mu bibuga ebirala ne mu nsi yonna, bw'oba toli ku maanyi ga Katonda oli ku maanyi ga Setaani. Tewali wakati awo. Era abantu baba b'amaanyi okusinziira ku kye beesiga. Era bakubulirirawo nti eyo entebe yo giveeko, eyo ofiisi yo giveeko. Oli ajja n'akuneneraga nti ekiri ewaffe waggulu abantu beeraga amaanyi. Eddogo liyitingana bwe yitinganye liti. Buli muntu aba n'ekimutuusizza w'atuuse. Naye kye nkutegeeza nti tova Katonda kudda ku Sitaani, naye vva ku Sitaani odde ku Katonda. Kubanga ye maanyi agasukulumye. Abamu batya okuva ku Sitaani balowooza agenda bamalawo. Atiisa. Ogezanga. Kati osanga omuntu ng'ayina akakomo oba akaweta, naye ng'akaweta ako akatya n'okusinga bw'atya Katonda. Baamugamba bwe kali bakagudde, ne bw'alootanga obuloosi nga kagudde, amanye nti obulamu bwe bugenze. Era mbuulidde enjiri olw'ekisa kya Katonda n'ababuuliza abalala bangi gye bali eyo. Naye teri kintu kizibu nga kuggyako omuntu kakomo oba mpeta oba kusumulula yirizi. Yandikugamba nti bino byokye, naye empeta n'akyayina ayagala kumala kwebuuza empeta eno bagikwasaganye batya. Sitaani ateeka entiisa ku bulamu bwabwe. Sitaani awasa empeta. Omuntu n'abeera musinza wa Sitaani wa mpeta. Ayambaza ebikomo. Abalala bambaza ebintu mu bulago. Wabaawo ekintu kyakuwa ekikutiisa. Edda ennyo nalaba firimu naye nga bagamba yali based on true story. Omanyi firimu bwe ziragibwa bongerako oba bazannye buzannyi script zaabwe oba based on true story. Yali ya musajja ono yali mu Latin America eyayimba oluyimba olwo lwalabamba yayimbiranga mukazi ne oluyimba ne lukwata ensi. Naye yayina nga omanyi Latin America eyo ne Africa birina engeri ebikwataganamu mu bulogo. Naye ng'alina akantu kalinga ejjembe kayambala mu bulago. Naye nga bwe bulogo bwe maama we yakamugaana, buli muntu yakamugaana, naye ng'omwana oli akkiriza mu kantu ako obulamu bwe bwonna. Naye nga bw'okalaba era ennaku zino abavubuka bambala necklace ng'eriko akantu akakasema nga kalinga ejjembe. It's just a necklace. Simanyi oba baakopa kwako oba kikine ababyambala tebirina buzibu, mpozi nga ye abyambadde amanyi ng'ayambadde naye bulogo. Naye omuvubuka oli ne bamugamba lwekalibula, Sitaani yamutiisa lwekalibula aliba awedde. Laba obategeka concert n'alinnya ennyonyi nga akeerabidde. Ennyonyi yagwa. Ennyonyi yagwa. Yafiira mu maanyi ng'ali ku piiki. Oluyimba lwe bayita Labamba nga luwambye Latin America yonna. Oluyimba olwo lwavaamu tuni ndowooza omukyalo oli gwe bayita Madina mwe yakuba oluyimba lwa Bibuuza. Bibuuza ye tuni eyo eya Labamba. Naye engeri gye yali atyamu akantu kali, entese gye yali akalinamu, era ng'amanyi ke kamuwa abantu ne tutumu, bwe yakeerabira yafa. Sitaani wa ntiisa efaanagana bw'etyo. Si wa mirembe kuba tudduka tumaleyo amannya gano. Wasigaddeyo amannya abiri. Kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Kati yogera ku kitaffe ataggwaawo. Era mpozi naawe wennyini okwongerezaako nti ky'olina omanya Sitaani ekyo ky'ayagala okulaga ggwe osobola okuba nga ekizibu nga bw'olaba oyo ekyamugwako. Waliyo bangi abamwegaanye ne batafa. Naye mu kufa kuno ky'olina omumanya nti olunaku lw'omuntu bwe lutuuka Sitaani yeegulumizaamu n'akulowoozesa nti ki yamusse. Naye ate era fa ng'oli ku ludda olutuufu. Bw'aba kubanga luno lutalo
nti bw'onoova ewa sitaani ayagala okulaga nti bw'ovaayo nkutta ogamba oba ki ŋŋenda kuba bw'osigalayo ofa era ofa ne bw'ovaayo atta omubiri naye omwoyo ogwo so sitaani era ne katonda atugamba tutyo yatta omubiri n'omwoyo kubanga omuntu si mubiri gwokka omuntu mubiri n'omwoyo kubanga era yesu guno omubiri gwokka si gwe gwamuleeta yagira everlasting life eguli eyaliwo wakati waffe enkolagana yaffe ne katonda ye yamuleeta era abaamutta tebatta mwoyo gwe omubiri guno bwe yali agenda okuguwaayo yagamba nti kitange omwoyo gwange nguteeka mu mikono gyo ye yenyini yabagamba ajja kuzuukiza mu nnaku 3 kati kiraga kitya nti afudde n'atwala n'omubiri gwe kubanga ate gwayawukana nnyo n'emibiri egiva mu kwegatta kw'omukazi n'omusajja yes kitaffe ataggwaawo so tulina taata ono ow'olubeerera ow'abamulekwa taata ono mulamu ali moto tafa waali emirembe gyonna kizibu taatawo okubanga awezezza emyaka 10 oba 2 oba 3 oba 5 160 170 tebaliyolekadekala kati taata ono ow'oku nsi oza abakyaliyo 10 20 enjawulo emwawudde n'ow'omu ggulu ali everlasting